Omuyimbi Pallaso aguze emmotoka empya kapyata. Esayidi eno byengenda okubeera nga nkuyitiramuko mu maaso awo, ate ng'omuyimbi Alien Skin munnange yeekyayi esayidi eno agamba nti nno ayagala kati munnange ate maneja mupya bamaneja be agenda kubeera ng'abawummuza. Lwaki munnange ate bamujjonkera abantu ate bo ne baddayo munnange ate ne basirika busirisi nga brand ye munnange ate eggwawo. Esayidi eno bannange Alien atabuse ate nga ku sayidi y'emu munnange ate Fekigaza akakasizza wali ngenda kubeera nno nga mbikuyitiramuko mu maaso awo bannange, naye nno abadde munnange ate atabuse okusinziira munnange ate ku statement gy'akoze esayidi eno. Bampita Geminati, nsinziira ku Geminati Yugi. Mu byonna nno kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Akatambi kano kabadde kakutte wansi ne waggulu, kabadde kakutte ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Pallaso avuddeyo, jjukira nti nno abadde mu kifo kye wali munnange ate ekipya kyali mu kuzimba, wabula nga emmotoka eno gy'atuukiddemu nga boogeza ku munnange ate okulaba abadde agiraga awo. Era nga Ford, kika kya Ford Ranger, era nga boogeza ku munnange ate okulaba emmotoka eno ekunukkiriza munnange ate mu miliyoni nga 250 okutuukira ddala munnange ate ku miliyoni 4, kubanga munnange mulimu kiraasi esayidi, naye nga wali actually weetaaga munnange ate akasente akawerako ddala okubeera nga weetuusa ku munnange ate emmotoka ekika nga kino ekya Ford esayidi ebadde empya kapyata nga boogeza ku munnange ate okulaba. Kabadde kakutte ettabbu munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Weebityo ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko omuyimbi Alien Skin avuddeyoko. Actually Alien Skin taggwayo bannange, abadde mukambwe bitya mu katambi yagamba nti nno lwaki abantu munnange ate bamujjonkera esayidi eyo, management ye ate neesigala ng'etudde. Jjukira nti n'ebiseera ebisinga nti nno omuyimbi asobola okubeera ate ne bamaneja abasoba nga mu 10, naye nga bamaneja abo bonna nga bamanaginga munnange ate omuyimbi. Kakati nno bye bino nno Alien Skin byabadde akakasa wali munnange ate mu katambi. Mbadde tubona bagula mu interview tubagobera kati obeera oyagala onsange ku level yange ate nze nkute difference, then management gye ngenda okukyusa ngenda funa bamaneja abapya abasobola okusiba abanzijonkera ng'abayimbi ng'abamaneja abalala batakkiriza bantu baabwe okujjonkera abayimbi baabwe. Kati gwe ogamba otya nti nze manager wafango nga brand yo gye abagikubamu ebituli buli lunaku. Jasi kunkwanyako obukwanizi bikyala ndowooza eyo promo code zina bamaneja babaja abasooka 10 nitwali lampadde magezi ago kiseeza yonna sigenze kujeera kati njagala nyafuna manager asobola okundeta abajjonkezi nga sibamutumire ngamba kino kwa omusajja ono difference yino bamuta kya mu kodi kukiza otya brand y'okugisuula ng'olapa omanejinga ekirungi abadde atwagala zendiro ate nga abajjonkezi bayane video bayane n'obujulizi ndino tukala siba abantu nga bakoze eki nga bebesibye ate okumala emyaka egi mbalina n'obutambi mwebali kati nitaga kalinonya manager agenda okusiba abo manager wange nenga asolwanira brand ya teri manager ukiza muntu kumanyira nze ndi muyimbi wansi bukoze kadene gwe manager onyamba ki ndaba manager wa brand mwenna nga bwe muli ba manager mwenna abefulani mwanjinga fango ni sigenda kubeera nga ndwawoko awo, kankongereyoko wali ebitambula ku Fekigaza. Fekigaza avuddeyoko n'assa ekiwandiiko ku mukutu gwe munnange ate ogwa X, edda ogwayitibwanga munnange ate Twitter esayidi. Awandiise n'agamba nti no to all eri munnange ate ba NRM munnange ate promoters abagambye n'agamba nti no mwambuukinga naye
niyinza munnange ate obutasobola okupafomingira ku laale ezo eza NRM. Jjukira nti nno kaseera munnange ate ka kampeyini okuva mu bibiina munnange ate eby'enjawulo. Bw'atyo bw'abadde asizza ekiwandiiko n'agamba nti nno ssente zino agenda kubeera nga azibaddiza ze baamuwa okubeera nga apafomingira munnange ate ku laale ezo eza NRM. So ekiwandiiko ekyo kibadde kikutte wali ettabbu nga biri mu kutambula munnange ate ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Bannange oba ki ekimutuuseeko ate munnange ate mwana mwenzi munnange ate Fiiki Gaza? Naye nno munnange ebyo ffe tuliwo okubeera nga tukuweereza munnange ate bigenda mu maaso ku serebuwo esayidi eyo. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere, tujja kubeera nga tukuwa updates.